Ebyemizannyo mu Agataliiko Nfuufu. Webale kubanga okyali naffe ekitundu kya byemizannyo Agataliiko Nfuufu wano ku Bukedde TV1 nga ntandikidde mu Azam Uganda Premier League olunaku olwaleero kilabu ya KCCFC Vipers Sports Club Proline FC wamu ne UPDF zonna zifunye obuwanguzi. Vipers Sports Club basuze ku ntikko ate nga KCCFC batebye ggoolo 7 mu mupiira gwabwe. Katwabe ebivudde mu mipiira egyozanyiddwa olunaku olwaleero. This is Poloto towards the byline, holds and brings it back into. Leero URFC yingidde mbyafaayo nga ye tiimu ekyasinze okubwa ggoolo ennyingi mu Azam Uganda Premier League sizoni eno nga KCCFC gitimpudde ku ggoolo 7-2 mu kisee kya sitata yimuza erugogo nga kigambibwa nti n'omutendesi Paulo Nkata alekulidde. Omuzibizi wa URFC Jimmy Kulaba yasoose okweteeba wabula ate oluvannyuma ateebedde URFC ne gubeera ku ggoolo 1-1 mu ddakiika ya 2 Shaban Muhammad ateebedde KCCFC ggoolo ekitundu ekisooka ne kiwummula nga KCCFC ekikulembedde ku ggoolo 2-1. Chirabida! Good set the rebound! Shaban Muhammad again! It's Shaban Muhammad with double digits today! Well, out! Mu kitundu ekyokubiri Shaban Muhammad ateebye ggoolo endala okuza eya Paul Muchures ne gubeera ku ggoolo 4-1. Stolen away again, this is good. Bilbao Benchan receives the pass. This is good! Oh dear me! What a goal from Paul Muchures! is on riot today and they are totally collecting the garbage. Shaban Muhammad ateebye ggoolo ey'okusatu olwo ne gubeera ku ggoolo 5-1 ng'oluvannyuma Saidi Kyeyuna ateebedde URFC ne gubeera ku ggoolo 5-2 wabula ng'ebula eddakiika emu yokka gugwe Alani Okero ne Patrick Kaddu bateebedde KCCFC ggoolo 2 ne gugwa ku ggoolo 7-2. It's controlled by who? Alani Okero! It's 6-2. They can't be a match with such score when Alan Okello has not scored. Good work to try and nurture them the best way. Mustafa, oh here they come again, Kadu! It's a week of goals! Kadu Patrick makes it a week of goals! KCCS 7, URA 2, and surely you just have to dance this. But look at Mutebi, he's not happy. Mu kisee kya St Mary's ekitende bannyinimu aba Vipers SC bameze Masavu FC ku ggoolo 3-1 nga Thomas Kwe yasoose okutebera Vipers SC ekitundu ekisooka ne kiggwako ku ggoolo 1 ku bwereere. Oluvannyuma Ivan Dubaale ateebedde Masavu FC ekyenkanyi mu ddakiika y'ensanvu wabula mu ddakiika y'ekyenda Vipers SC eteebedde mu ggoolo 2 eza Paasi Wangi ne Milton Kalisa ne gugwa ku ggoolo 3-1 n'erinnya ku ntiko ya liigi. Mu kisee Kavumba Proline FC evudde mabega okumega bannyinimu aba Swan FC ku ggoolo 3-1. Alan Kayiwa yasoose okutebera Swan FC ng'oluvannyuma Daniel Nsiyagi ateebedde Proline FC ekyenkanyi ne guwummula ku ggoolo 1 ku bwereere. Mu kitundu ekyokubiri Nsiyagi ne Gift Ali bateebye ekiwadde Proline FC obuwanguzi bwa ggoolo 3-1. Omulala oguzanyiddwa gubadde Bombo nga bannyinimu aba UPDF FC bameze Bull FC ku ggoolo 1 ku bwereere. Vipers FC ekulembedde kubonera 9 nga yenkana ne Sivira nga KCCFC yakusatu kubonera 8 ne kuddako Kirinnya Jinja SS Nondu Park FC ate tiimu etaano ezisembye kuliko Swan FC, Proline FC, Mbadala City FC, Express FC ne Masavu FC ng'esatu ezinaamalako sizoni eno nga zeesembye zaakusalwako okudda mu kibinja kya wansi. Ate ng'ebyo tuvuddeyo ababaka ba Parliament olunaku olwaleero basiimye tiimu ya Uganda Yagiwangudde emidali 6 mu mizannyo gya Commonwealth egyabadde mu kibuga Gold Coast mu Australia kwabaddeko egya zaabu 3 ogwa ffeeza 1 wamu n'egy'ekikomo 2. Omusasi waffe abaddeyo. Ekiteeso ekisiima ttiimu ya Uganda eyeetaba mizannyo gya Commonwealth mu kibuga Gold Coast mu Australia kyanjudde omubaka wa Ajuri Hamson Obwa ne kiwagirwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukedde Anita Among, omubaka wa Kazogodon Bafaka n'ababaka abalala bangi. Government should support the sports fraternity in rewarding the exceptional performance within the medal brackets as promised by His Excellency.
mu kwanjula ekiteeso ababaka bakyomedde gavumenti nti oluusi ereme okutuukiriza ebisuubizo byayo ku bazannyi 69 abakiikiridde Uganda mu mizannyo egy'enjawulo 11 Uganda yawangudde emidaali 6 nga kuliko egya zaabu 3 egyawanguddwa Joshua Cheptegei mu mita 15 ne mita 1,000 ne Stella Chesang eyawangudde mu mita 1,000 ogwa feeza gumu ogwawanguddwa Solomon Mutai mu misinde gya marathon wamu n'egy'ekikumi 2 egyawanguddwa Maslin Chelengat mu mita 1,000 ne Juma Miro Mbikonde nga Uganda yamalidde mu kifo kya 15 ate nga ku mawanga ga Africa yabadde yakuna. Ate okuvaako omuzannyo gw'okubaka empaka za yunivasite ez'ensi yonna ezigenda okuba zitegekebwa Makerere University zitongozeddwa olunaku olwaleero. Katwabe ebisingawo. Empaka zino zitongozeddwa ku Imperial Hotel mu Kampala nga kuli ebyenjigiriza Makerere Sirako Kabagambe ng'akiikiridde amyuka kya Makerere University Professor Barnabas Nawangwe. Bali kukiiko bonna bakimanyira bulungi nti nabo oluusi bagenda ebweruba nga juzi bakujja Australia bali bagenze China kakati tulowooza nti abaana baffe nabo bajja kutegeera nti abagenyi baffe bwebabawo wano tulina okuyisa obulungi. Empaka zino ez'okubaka eza yunivasite ez'ensi yonna za mulundi gwa kusatu nga zakuteekebwa aba yunivasite y'e Makerere ng'amanga 11 gamaze okukakasa okuzeetabamu ng'agamu ku ago kuliko Jamaica, South Africa, Botswana, America, Australia n'amalala. Era enteekateeka tusadde kunya amaanyi nga pulaani eyali ennene ebadde nga tulaba nti tejja kusoboka mu budde. Twakozeewo entegeka endala okukolawo ekisaawe ekitonotono ekiteetaagisa ssente nnyingi ate nga kisingako gye tulina wano mu Uganda. Empaka zino zaakubaawo mu mwezi gwa August omwaka guno nga zibaawo buli luvannyuma lwa myaka 2 nga lwe zasemba okubaawo mu 2016 mu kibuga Miami eky'America. South Africa ye yaziwangula. Ngamaliriza g'ekyo ky'olunaku olwaleero semifinal ey'okubiri mu mpaka za Bulayiza UEFA Champions gyegenda kubezanyibwa olunaku olw'enkya Bayern Munich wamu ne Real Madrid. Ebirala ebisingako byonna ne binaaba bivudde mupiira gw'olunaku olwaleero gwa Liverpool ne club y'AS Roma ojja kuba bifuna enkya ku makya mu pulogulaamu ekyenkya n'ojja kuba bifuna mu pulogulaamu yaffe eby'emizannyo eya Jabulani. Akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba.